tugenda kutunuulira ekinyusi kya mada kye bayita mensria ekikolwa ne actus reus ebyo by'amateeka kati nkutusomera pattern gwagamba nti musaasizi ayinza okuba teyasse mwana ono mu butanwa ntiemo taata babagamba tumaliriza n'otunuulira musaasizi ng'amaze okutta yakoze eki yasse omwana ng'ali matuga bamukwatidde eggulu omuntu ng'akoze ekintu ng'omutima gwe mulongoofu wallahi apapa n'ogamba bannange omwana w'omukazi agudde n'omuweeka n'omutwala ku kiriniki esooka oluusi oba na mu bigere nkuwa ekyokulabirako mudde mutunulira omusango gwa Mafyu Kanyamunyo yatta omuvubuka asikaali naye yali ne girlfriend we amukuba essasi ak'obuntu kadde agamba bannange omuvubuka ali wansi amukwata amuteeka ku mmotoka amutusa kikulaga nti Kanyamunyu teyayina muyye kirowoozo tingenze kutta muntu leero was accidental okitegedde kyova olaba omusango gwa Kanyamunyu baagussa ne guva ku mada ne bamukusala ya manisirota ne bamusiba emyaka 5 era ffe wadde twabadde twafunye dda abagamba eyo manisirota si mada naye kati kaliko nnyonnyodde nti woomala okukola omusango kiki kyozzaako ne tweyongerayo Martin mu kumukuba yakuba enduulu for people to come at his rescue the neighbors ne batandika n'okasuka amayinja okutaasa omwana ono ku busungu it explains lwaki amadinisa g'enju eyo mase kakati mwe abantu bali mu kudiscussinga ebintu minus looking at the surroundings amadinisa baagakubye era otulaba ebifaananyi by'ennyumba temuli madinisa nga gamenyese kitegeeza outside help yabadde ejja okuyamba Martin it would call you to your normal senses nti kyokola kisusse now we look at what they call the actus reus kyekikolwa actus reus okawulidde Gerard action mu luzungu lwaki oyogera latini the action of beating surrendering this man being vulnerable okitegera tutunuulira wakubye mpaka omwana lwe yafudde then we need to look at the age bracket muhumuza tukakasi musasizi Habati tukakasiza nti ayina emyaka gy'obukulu 40 mu bintu by'okulwana n'emyaka bagiraba bibanga bya bikonde tuli mu kutunuulira Zanero mbandi mu kutunuulira nti Namutebi Sumaya ayina amaanyi agakukkakkanya okitegeera ku myaka emito gye ndiko ebbujje lino kyobola abantu bakoyesaamu eggaali ku myaka emiwere kwendi omusajja ayina n'ebirevu nsobola okulwanisa ani yabadde asuubira Martin ku myaka 17 n'emyezi 3 gy'abadde ayina mu nsi muno nti asobola okulwana omusajja ow'emyaka 40 masculinity bino byendi mu kunnyonnyola naye ssebo ku street okwo kuliko obukido nga kafo kamizo wataano kati nga tudde tutunuulira the experience and society mwe wakulira ono omwana abadde muyizi zino element zemba musaasizi nga tewali waawo nabannaye batiimu taata tuli kuki muli kuki ngezaako kulaga the gravity of an offense tutuuka tutya ne tugamba kati gwe wabadde mutemu bannayiba abagezezzaako Martin to make an alarm nti akuba enduulu he was subdued babadde bamusinze nga tebikyali bya mukono taata nayagala akakasa girewo ddala nayagala amalewo ekizibu kino okitegera the neighbors bo bagamba nti kuba muntu wakuba enduulu aba ayita buyambi kati ne tuddayo ne tutunuulira Martin ng'ayingira ewa taata ekisooka mu mateeka waliwo kye bagamba you were trespasser era abasinga tiemu taata egamba Martin yali mu nnyumba ya musajja gye yazimba ku maanyi ge n'aliramu n'omwana we Zanero we define what amounts to trespass okusaalimbira ku ttaka eritali liryo oba mu bintu ebitali bibyo Martin bamuwa access bamuwa license bamuwa permission okujja ne bamukulisitini when you invite someone you have given them permission to access you so abateesa nti trespass ekiro byebogerako balina okumanya kutono nnyo n'ebigambo bingi mu kamera bagambe kuba eyo ensonga ebadde nene nnyo kukudifendinga taata nga tugamba omusajja yazimba ennyumba ye n'ateekamu abaana be kati gwogisulamu oliramu n'omwana we oba okoze
trespass era nga yensonga mu defense Martin yamenye yaise mu dinisa Martin yaguliddwa who gave Martin access to the house one of the people inside the house of that house kitegeeza waba talina we yamenye nga yesimba bulala n'ayingira ewuwo olina kutuuza mwana n'omugamba wano sikirizawo omuntu buli alina okuyingira wano osooka kunkubira singa Christine yakomya Martin yeri ku kkubo we would not be discussing this you can tewaliwo osobola kubira Martin kuba mu mateeka tulina kye bayita license license okugeza olwaleero tuli ku Kevin Garden tuyinza okuba tetuli ba license ne batukkiriza ne bagamba mujje mukwatirewo ebintu byammwe kasita mugulawo chai you cannot charge me for criminal trespass oba for trespass ng'ogambye mujje tunywerewo chai you cannot catch me oba you cannot apprehend me for trespass nga wano this is a public thing nditujja ne tulaba ne filimu ekiro it's open waliwo movie night na byonna abali mu public place toba mu trespass it is a public place okujja kongo okozo omusana the other one is my home makago agalimu abantu bo okitegeera Christine mwanawo Christine ayise mukwano gwe n'amugulira Taata nga tewali Wawonera musango okusinziira byonna bye wakannyonnyola ndaba tiimu Taata eggwerayo no bino tebiri mu tiimu bannange mbabulireko tuve mu kwogera ku bulamu bw'abantu oba ku nsonga z'abantu nga tubalaata tetusobola kutuula it is unfair unjust okutuula wano nga tukompeyaringa two scenes nga mugezaako okunenya omufu taba na musango ne woba ogaba ebibonerezo otuuka ddi ku kibonerezo ky'okutta who gave you the mantle nti gwosolosalawo nti kati gundi afe nze endaba yange amanyidde nnyo Taata singa yali anyiize mu mateeka gagamba weekubira enduulu ogenda ku LC1 ogenda mu banna abakyala ku baana abato A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nze Haji Yasin Kizza omusomi w'eddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akabyo obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku nnamba zange ezo z'olaba ku sikulini yo. Focus 360 the final channel kuoli nga bulijjo tubeerawo kubanga tukuwa updates ez'enjawulo analysis ez'omulembe ate era ne tukuleetera n'abakugu mu nsonga ezeetaaga obukugu. Olunaku olwaleero weekend tetutera nnyo kujja naye nabadde nnina okufunayo time ya Counsel abe nga asobola tuyambako mu nsonga zino ez'omwana ono eyatemulwa. Tugenze otuuka wano nga omukulu yakwatiddwa poliisi ya Uganda ssebo webeekunoonye kufuna okujjako ng'oli gumite Bukenya Martin omulizi gwe battayo emyaka 18 muze mu mulaba bamutta ku Valentine lunaku lw'abaagala nambu yali atutte kamuli ate yali yafuula amakagoli. So tugenda tunuulira ensonga zino nga tuzijje wali ku social media bwe mubadde nga mugamba tiimu maama tiimu Deriki tiimu Taata kati ebya tiimu byaweddewo kezaatuuse poliisi n'ekwata agambibwa kuba naye amateeka. Counsel sooka obuze ku batulaba lwaki bamuwandikako nga suspect naye nga buli omu yategedde ye yakikola. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan Karim. Alhamdulillah. Wallahi ndio mukwawo Allah bawachayazisa omusikisa kubanga netaba mu Ramadan y'omwaka guno 2026. Nkyebaliza Allah. Nsaba mwe n'abasiraamu gye muli Allah bawere mu baraka bamalire byonna bye muyitamu ebyenjawulo. Ndi muzukulu wa Gabunga Counsel Namutebi Sumaiya. Amanyi we tubeera mu Ramadan essanyu likuyitirira. Nsobola n'okwerabira okweyanjula nga nyinyonnyola ebirungi ebiri mu Ramadan. Final channel adde bagamba Counsel Sumaiya yalaga onze Counsel alaike emisango giri eyo. So weekend wenkufunye mbadde nina ebintu alaka ntindiggwa naye kitukakatako ng'abantu ababeera mu society nti ensonga emu weebeetuuseewo nga yeetaaga obukugu bwammwe oba okumanya kwammwe muvaayo ne mudduukirira abo abasaka obusasi empewo y'amawulire. Omanyi mulimu abaayiga okugenda babumbujjanga essanja nga temuliimu issue
abantu ne babeeranga babula. Olwaleero ku mmeeza kuliko omwana Martin Bukenya, Katonda asaasire ab'enjuye naye amusaasire mu kusobya kwe ne mu butamanya. Mulimu omwana omuwala Christine abadde muganzi wa Martin Bukenya, mulimu taata musazisi Herbert n'abalala abalowooza nti ensonga zino zibakwatako. Omusango oguliwo guli criminal in nature. Criminal in nature. Tusobola okitunuulira nti ebimu ku bitongole bigenda okwegatta okubanga bitunuulira musango guno ebikulu. Mulimu poliisi y'eggwanga Uganda, mulimu state oba DPP's office, it's going to pick interest in this very one. Mulimu the judiciary, amakooti n'ebitongole ebirala. Abamu ku parties ezigenda okuzannya crucial part mu bino omugenda kubamu bannamateeka, independent investigators abakugu, and then at the surface tuyinza okufunayo abawuzi b'obunyama bannamawulire nga bagezaako okubanga bakisiiga kifaanane nga bwe bakyagala naye kiyinza okutaba nga bwe bakyagala. Gamba ba social journalists kuba si bannamawulire kati ngaffe kyova olaba twateekize a step back ne tusooka tuleka bannamawulire b'oku TikTok because kati journalism gwafuuka social journalism kyekidrivinga opinion z'abantu, kyekidrivinga. But it's beautiful, it keeps people informed. However, most times it keeps people misinformed. There is so much information that goes unnoticed. Emisango mingi nga wegiyingira ku social media gibeera beaten down, scrambled with, okitegeera. So we need to chovala yusisegezaako nga bwesobola to apprehend this ordeal. It's a big. But anyway, nga tutandise ku nsonga ya Martin. Ogambye omusango guli criminal. What do you mean omusango guli criminal no guli civil? Tusooke tutegeera awo nga naye obirelatinga ku mbeera eno. Omusango guli criminal gwe musango nga government y'ensi yebe kuvunaana. Uganda versus. Yes. We are all citizens under the curb of the Ugandan government. President Yoweri Kaguta Museveni being the fountain of honor, being the custodian of the national seal of the Republic of Uganda. Okitegeera nti among the duties fundamentally to the government is to protect its citizens and their property. With protecting a citizen, there are things we must look at. Protection of life, protection of resources, protection of property. Government yekukuuma n'ebibyo byonna. Okitegeera, I'm a Ugandan not by choice. I didn't choose to be a Ugandan. Uganda chose me to be one of its own. You get my point? So government yerwaninga yonna evunaanyizibwa ku buli bulamu bw'omuntu yenna abazaaliddwa. Emisango egiri criminal giddukanyizibwa mu tteeka gye tuyinza okuyita penal code. Emisango egiri criminal sijja giri compensatory in nature. Sijja kuwaamu mpaamu zino mpaamu ziri. Criminal offences are enacted oba gyateekebwawo nga giri you have to be penalized. Oyina kufuna kibonerezo mwe muva kiri ekigambo Penal Code Act. Okitegeera nti buli musango guli mu Penal Code Act guliko kibonerezo. Onoosibwanga bwoti, onookolanga kino, onookolanga bwekiti. Whereas civil, these are misunderstandings. These are matters relating to misunderstandings between two people, individuals or companies. Okitegeera nti osobola okubanga okolera KCCA ne bakugoba. Waliwo obutakkaanya wakati wo yes nogamba ndopa mwankobye mu bukyamu KCCA n'ekitundamu negamba tuleka twamukobye mu bukyamu katumuluyirire naye asigale nga agenzi. Okitegeera it is civil. Ebyettaka nti omuntu bagamba wabbye ettaka lyange it is civil. Okitegeera land my family it is a civil misunderstanding. Minti byo tutunuulira nti omuntu bw'oba omusobeza mu kintu ekiri civil ebiseera ebisinga the aim is to compensate them, to make them good, okubaza mu kifo kye bandibaddemu singa obadde tobalinyiridde. Naye criminal egimu ku misango, this is a capital offense. Penal code a clarifying classification of offenses. Mulimu ze bayita capital offenses. Capital in nature, these are offenses that may carry a penalty of death sentence. These are offenses ezisobola okusibya life imprisonment. Nga mwemuli madda nga kabaka waajo gyonna. Tusooka tutunulira emisango ng'ogikomitinga constitution. Muno mwe muli emisango Dr. Kizza Besigye gye bamuvunaana. Muno mwe muli emisango omubaka w'e Butambala Kivumbi. Okitegeera? Very crucial. Ne tujja mu misango egy'omu buntu community moral nga gitankana n'entegeera y'abantu abategeera mu society ogukulembera mada
okutta olwaliro gwe guvunanyizibwa Musaasizi Herbert the murderer of the suspected murderer of Martin Bukenya. Wayatadeko suspected police egamba the suspect. Then we look at ngenda kubulira lwaki bamita suspect at this time. Omusango ogwokubiri ni capital offenses. We can look at rape okuliisa amaanyi. Then we can look at defilement okujjula ebitanajja. Then netutunulira aggravated robbery and robbery. N'emirala okubbisa emmundu oba okukozesa ekisi. Then netukka neffe tosobola muteekamu omwo okitegeera. Then netukka netubeerawo ne kibayita misdemeanors obutonotono ngawe buno obwa media okugeza bino bye mbadde mulaba nga babivonana Shalom Kawes Hadad Taata Luwiraiti. Those are misdemeanors buntu butono okitegeera. When you look at the offenses they've been charged with n'oluzungu lususe babadde babavunaana omusango gwa defamation, slander, kalebule, okwogera ebyanjwanjwa, okwogera ekintu nga kidimininga omuntu mu society. Ng'omukulu Bebekulu abadde akinonganya nina famire tosobola kuvaayo n'onjogerako nga bw'oyagala. Omunnayuganda atulaba omusango ogwo basinga gutwala nnyo computer misuse act. Nnongosereza zaaleetebwa ow'ekitiibwa Muhammad Nsereko lwaki tumwogerako bwe tugyogerako nti yakuteekamu ebintu ng'amazima buli muntu bajja musiba lunaku lwe lutannatuuka. Kati tubajjukiza ani yaleeta ekyo. Nsereko Muhammad webale taata. Myaka 15 kye yateeseza Kampala, kye yateeseza Uganda. Benji yasakira abantu bayira mu bimu bintu nga credit soro jimuwa. Oyo musajja yasakira abantu scholarship mu nsi z'ebweru. Ali very vocal mu bintu bya IT ebyo. So abamwagala abamufunyemu bamufunyemu, alhamdulillah ndi omu ku baabo abatamufuniddeemu ddala. Kakati penal code abaddeko bisiga Namutebi genda maaso abamufunyemu naye gwe omukwabo abatamufuniddeemu ddala wadde akantu akakomereta wadde naye yakolera etteeka lya computer misuse yakola amendment nalinga saddi tugende mu maaso okitegeera. But sisobola kimujjako nti y'omu ku babaka ba parliament abasinga okuba abagezi mu ndowooza yaabwe. Okitegedde. Kati we tudda ku nsonga etulese olwaleero nga simenyemenye penal code giteeka wali yonna yonna. Omuntu yenna nga Munnayuganda amateeka gonna nga gakoleddwa mu Uganda gabagibwa parliament. Etteeka lisobola okujja nga liri private members bill. Omubaka Ssekinoomu n'ali proposinga n'agenda n'ayita mu mitendera egy'enjawulo ne balireeta first reading, second reading, third reading ne bali votingako. Ne bali votingako nga parliament ne balisindika the fountain of honor Yoweri Kaguta Museveni Habura owoolwaleero n'alikolako assents to it n'alikkiriza singa amala ennaku 36 nga tannaliba liteekako omukono balizza mu parliament ne baddamu ne baligayaako ne bagamba Nkulembeze netteeka alitadde ebbali muddemu mulitunulemu singa balizayo omulundi ogwokubiri n'agaana odditeeka mubaliyisa mpaka okitegeera. Naye wano mu Uganda sinalabayo mateeka ge bayisizza ku mpaka. Kakati penal code yeeyo ngimenye. Okay, kati tugenze mu criminal mu njogerayo ng'otulaga criminal offenses oyogeddeko defilement omukulu Martin mwabaddaagwa wawulira story eno mwana wa myaka 16-17 Martin abadde yakola omusango gwa defilement kuba bagamba this is not the first incident nga bamukwatira mu nju batuuka n'obakeberako omusaayi nabakebera n'oba ali lubuto kitegeeza waaliwo okwerya awo defilement ebe ebaddewo defilement eyo bazze bagimenya mu ngeri y'enjawulo waliwo aggravated oba ey'emyaka emito nnyo ku muntu nga age gap nene nnyo but we are seeing 18 and 17 eyo tugibala tutya esigalayo mu defilement. Kakati nze olwokuba Martin aweze emyaka 18 tugenda muteekako omusango gwa defilement under the law under the law but singa tukizuula nti Martin abadde abuzayo ennaku 2 okweza emyaka 18 mama wa Martin that is child to child sex nkaddamu child to child sex tewabaawo defilement ate nga kugenda bulidde Martin yabadde tabundaweza myaka 18 kujijjuza bafide badde tenabaawo wokayitiratinga years born this and this birth certificate ya Martin mama wagirina abadde tanaweza myaka 18 byebimu ku binyusa ebigenda mu kooti abadde tanaweza myaka 18 egimufuula an adult
mu ggwanga Uganda. Ne waba badde abulayo ssaawa oba lunaku lumu aba si mukulu. Omukulu yo yagijjuza nze ndi mukulu nkaatawuse. Okitegedde? Martin, mama we birth certificate gy'alina. Omwana yadde tannaweza myaka 18. Emyaka 18 agiweza mu mwezi gwa August this year. So wobala birth year ogamba 18 years. Yes. Ogenda ku birth date is not yet there. So Martin no muwala bamuyisani Christine. Babadde child to child sex. Ogwo si musango. Kati ogwo musango ogulaba bonna abana babeesobezzaako. Kyovola banga twateekawo juvenile centers baba beetaaga rehabilitation kulabirirwa na kunnyonnyolwa nti bino ebintu mujja kubiryanga mutuuse mubadde mulina okukuuma. Mubadde mu kyabulako ku ssomero bateekawo nnyo disciplinary committee. Thank you. Yabayita ku parade balisoma amanya Sumaya bamusomanga naye. Tebamusomanga. Tebamusomako. Bamustamu bagamba babayitanga bache senior women. Nga babuulirira abaana nze tebampitako waze nali mukambwe nga sisalwako. So child to child sex kakati can end you into juvenile center. Si prison. Center nga jogamba nti bagita ki eyo eri enagulu. Waliwo kampiringisa waliwo eri enagulu bateekayo abaana ababeera nga bali psychologically broken. Abaana nga bakoze omusango mu butanwa okugeza abaana bimula ku street n'amakulu akasimu. Tebamusiba n'abantu bakulu okitegeera bamutunulira basobola n'omuwa kye bayita community service ne bagamba omwana n'omusango gwe yakoze mugende mukole ki alongoose ayere ekkubo. Ebyo bibonerezo lwakuba Uganda ba magistrate simanyi kye bali ebyo bibonerezo babigaba. So Martin wano ye yafudde naye omwala ye Christine ye Christine yani ye Christine ge manya ge kitegeza Martin ne Christine bandi badde kati bali mu juvenile center nga bababuulira si muntanda Martin jali oli jadduka je kimu kye bakola Pretty Nicole ne Kafta ne bagamba Pretty Nicole bamusibye ate Kafta ye yatuuka eruzira ye yali awezeza 18 ye kasaba mukulu. Kati kitegeza omukulu you take advantage of the young one and we elders are meant to protect the young ones to grow out for betterment of this country. Okitegeera nti zanero singa onsobyako ni mwana muto bantu bakiraba oba olisiza maanyi. Okay, nga tuvudde mu byokusanga nze ne zanero tulina olwali lungi kati tunuulire ekiri ku table. Zanero mu bintu byonna ligale tetusobola kutuula wano tudiscussing Martin nga olwaleero mufu nga tetujustifyinze yafudde atya. Mu mateeka g'eggwanga Uganda teri yayina buyinza kujjawo bulamu bwa mulala ne bw'oba onyize nnyo ne bwemba nkoze eki ne bw'oba oli mu self defense ne bw'oba oli mu ki. We can weigh what amounts to self defense, what amounts to reasonable force. Nze ekibadde kikubuuzisa nti Martin alina omusango ku social media eno twalabyeko abagenze tiimu maama tiimu taata. Omwana amenya nnyo okukuza taata yandikoze kino kati mbadde njagala tutambule bulungi kuba ne tiimu ya taata egenda kuba ne defense. So wejja nti no development tumaze okikuba ekyo nti it is child sex. Singa mama Martin ng'empapula zayina zikonfirming nti Martin yabadde muto tanaweza myaka 18 abantu bye mwogera muli mu mboozi mudde mu facts mu mateeka omusango gukyuka element ntono nnyo ekyusa omusango ne guviirawo naddala akantu kaba katono bwe kati ne kajjawo omusango. Okitegeera so Martin ogwa defilement records mama zagamba nti alina defilement sobola kisikamu awo for the career you have built and you have maintained for the years. We cannot sit here nzolabe ku kyalo gy'embeera waliyo abalalu naye tetukolanga ku lukiiko bateesaako zesobola kutuula kuteesa ku bantu ba media TikTok okyegeera ng'omuntu alina CV ya P2 drop out kati era emikutu gino giriwo okuyamba abantu abo to pick up kyovola bakuleeta. People are misinformed. Naye Counsel A P2 drop out waba talina mpapula. We cannot sit. Tugende maaso Counsel. So development bantu bangi bamaze sijja basolira mu mpaku views tutegedde it was child sex as per records nga mama wa Martin wagamba. Tugende maaso kati njala tutunulira omusango gwa mada abantu abeebuuza nti musaasizi Herbert asobola okusibwa ku musango gwa mada. It's the big question. Naye ntisagala tutukeyo twagala soka kutema omugenzi tusooke tutambule ne mada nkuzze
ku matini nkuzze ku maama ntufundikire ne Christine kale tutambule ne mada tutambulike ne mada kuba kati kye kisinga obunene police kasaya mukutte kati bya mateeka tebikyali bya kulonda team without a doubt yakwatiddwa ggulu mu musango gwonna okuyimirirwawo waba bwe bayita ebinyusi ingredients zanera abantu nga banakwata ngobbye waliwo kye bayita character reading omuntu yenna wokakasiza nti nakoze omusango tutunuulira character weeyisizza butya before nga tonnakola musango omuntu abeerawo nga kaisaawa zino atambula yeetala wano kumba abala kamera yaffe okitegeera bwagira bwati bwabeebuuzisaako omusajja oyo twamulabye n'atuula wali n'asitukawo n'agendayo n'akyajinga n'avaawo n'akola ati those are patterns tuba tuli mu kusoma trails byonna mu poliisi tubitunuulira bwe tumala ne tutunuulira during mu kikolwa ng'okuba musaasizi wazze n'osanga abaana bano okitegeera n'okwata omuvubuka n'omukuba mpaka kufa ng'ali mu nnyumba yo you didn't pull out ak'obuntu tekakuzzeemu ng'omwana omusaayi gumuva mu kamwa okitegeera lwaki nkunyonyola nti omusaayi gwavudde mu matini mu kamwa tugenda kutunuulira ekinyusi kya mada kye bayita mensria ekikolwa ne actus reus ebyo by'amateeka kati nkutusomera pattern gwagamba nti musaasizi ayinza okuba teyasse mwana ono mu butanwa ntiemu taata babagamba tumaliriza n'otunuulira musaasizi ng'amaze okutta yakoze eki yasse omwana ng'ali matuga bamukwatidde eggulu omuntu ng'akoze ekintu ng'omutima gwe mulongoofu wallayi apapa n'ogamba bannange omwana w'omukazi agudde n'omuweeka n'omutwala ku kiriniki esooka oluusi oba na mu bigere nkuwa ekyokulabirako muddemu tunuulira omusango gwa Matthew Kanyamunyo yatta omuvubuka asikaali naye yali ne girlfriend we amukuba essasi ak'obuntu kadde agamba bannange omuvubuka ali wansi amukwata amuteeka ku mmotoka amuddusa kikulaga nti Kanyamunyo teyayina muyye kirowoozo tingenze kutta muntu leero was accidental okitegedde kyova olaba omusango gwa Kanyamunyo baagussa ne guva ku mada ne bamukusala ya manisirota ne bamusiba emyaka 5 era ffe wadde twabadde twafunye edda abagamba eyo manisirota si mada naye kati kaliko nnyonnyodde nti woomala okukola omusango kiki kyozzaako tweyongereyo kati nkutunulidde nkulaze reaction z'omusajja ono nga asosta nakola musango agukoze n'okumaliriza kati ne tudda what amounts to murder under section 171 of the Penal Code Act batunuulira bitya murder ine ebinyusi bina wansi w'amateeka ekisooka wateekwa kubaawo mayiti oba omufu weri tukakasa butya nti omuntu yafa postmortem report n'ekyokubiri tukakasa omuntu nga yafa nti nga wagenda n'oziika mufu waali element eyokubiri tutunuulira kye bayita participation okwetabamu ani yeetaba mu kutta kwono ne tujja ku crime scene muwala we yennyini bannange muli wano nno mwe mwogera bingi Christine awa kugitawo obujulizi nti yakuba matini ng'omuwala amukisikako nga tatatakkiriza abamu bagamba Christine yakoze police statement muve mu byambu kati kambagamba ebyaddala Christine yawadde ku taata obujulizi yamutidde omwagalo n'agamba taata obadde toyagala na matini obadde omuyinako ekiruyi okitegeera mu bino ebintu kye bayita prime witness abamu ku basinga okwetaagibwa Christine eyawadde olwedde obujulizi ku kitaawe yabutadde ku likodi n'abusayiningako ng'ategera bulungi nga yeeyambibwako abakulu engeri gy'akyali omuto okitegeera kati tweyongerayo tulabye nti waliwo omufu waliwo participation ekyokusatu wabeerawo unlawful act nti ekikolwa kyewakoze tekiri mu mateeka okukuba omuntu musango oba omukubye luyi oba omukubye tteke wenkuyisaamu kati oluyi mba nkoze assault onkubye bukubi siina kyembadde naye tokkirizibwa you are not allowed to assault me under the law president yagamba tokkirizibwa kuntiisatiisa intimidation okutiisatiisa tekukkirizibwa kati ate okukuba kati the unlawful act was the beating oshegera ebyo twagala ebisaanyizo bimeka bisatu byonna nga bikwataani mufuwaali yaziikiddwa primus gondi participation kiwitness kati twongeddeko kyeyesembyeyo ne tutunuulira ne tutunya unlawful act kyekikola kyewakoze tekiri mu mateeka okitegeera because tugamba mu mateeka gagamba omuntu asobola okuttibwa mu mateeka nga tuli ku kiragiro kya kooti mu mateeka ga Uganda kikirizibwa omulamuzi okulagira nti gundi bakutte naye kitutte kati emyaka tugenda mu 15 oba 2 nga tekiyisibwa
ne mulimu omuntu akola ebisuse ne bagamba mumuteke Kalaba naye n'akalaba ko they specify bakuse batya na muguwa na masanyalaze na they specify okulaba nga tebakulumya kubanga mu ssemateeka w'eggwanga Uganda mugamba tewaliwo muntu ayina ddembe kutulugunya mulala ne woba ofa tukutta mu kitiibwa okitegeera waliyo okufa mu kitiibwa yes honorably ndi mumukuba empiso afenga omuntu asirike busirisi you don't need to inflict pain on that person kati netukkirira netugenda mu binyusi kati wano bannamateeka bagenda obitegeera ennyo waliwo kye bayita mens rea ye intention ekiruubirirwa kyo mu kukola ekyo okugeza singa zanera okwata peeni n'oginfumita wano naye olabikako oludde okukyala kuno na example ennungi zange gamba senga omuntu akwata peeni okitegeera abantu bano basalasala obuntu mu bifo byonna n'otafumita mukono guno n'oyita wano mu nsingo this is a vital part nti osobola okunteekamu peeni n'empitamu omusayi nga tebasobola kuntaasa okitegeera wabula kati tutunuulira nti okay yabadde n'ejjambiya n'agiwagala mu kujja yatemye ensingo si mu kugulu yazze kutta tutunuulira we wakubye taata yakubye omwana omutwe n'amubuukira nako omwana n'ava omusaayi mukama mwe people omuntu okutuuka n'achokinga omusaayi gwe ne gumutuga kitegeeza oba ebitundu bino byonna ebiri vaito obizibye oba obikubye. You get my point? Bino bye bagamba nti ennyama ya government kabina batise batugamba tigo ne bagakuba gatya kale basobola okutaasa. Okay. Bakuteka kwa champala sinekata naye omuntu tata yakubye muno yakubye ebitundu ng'omuntu ayina kufa. Mens rea mu postmortem report ya Martini eraga tata we yakubye nti singa yakubye the normal beating nga amukuba ku mugongo fulume egwange yakubye omwana yebase. Abagamba nti Martin yakumitinze rape omulambo gwa Martin gwasangiddwa nga ayambadde empale y'empanvu nga ayina ne underwear. Anti yawulidde ensiitaano n'abyambala mangu. Kakati njagala tubeere bantu bakuluza nero kikutwalire eddakiika mmeka okwambala empale yo n'ogisiba omusipi. Fenna tuli bantu bakulu emikolo egyo ng'ogirimu. Ebiseera by'emikolo egyo n'amagezi gagenda oyizo n'onyiya empale n'ogyambala kyemabega. Kakati omwana yasangiddwa muve ku bino bye mumanyi bye muwulira kati kambagambe ku bintu nga biri ku fayiro n'ebifaananyi ebyakubya Martin nga bikubibwa bakugu. Poliisi byekuba ebifaananyi ebyo byonna bituyamba mu musango. Kye bayita crime scene. Tutunu ya Martin yagudde atya nti wamukubye n'agwa bamusanze yeebase ku lubuto lwe kitegeeza Martin wamukubye n'afuuka vulnerable katasobola nakudduka. He was getting away from you. N'omumaliriza bwe bagamba ndi bwe bakuba essasi oli obakubye essasi bagamba yali kubye omutunuulidde omukubye mugongo. Thank you. Ne batandika oddibala mu dimension nti essasi we limpitamu wano andi amabega naye lisobola omuyitamu mu mateeka oba mu bintu by'amasasi ababimanyi obulungi. Ffe we tuba tusoma criminology bamanyi okukayisaawo ne bakunnyonnyola nti essasi singa balikuba ate certain radius oba direct okekandeke ebyo kwa kati ambanja bakwasa lesoni namba nga tusoma criminology twaze kusoma leero weekend si yakwonoona kakati gwe tumala okulaba mens rea obwongo bwa taata bwabadde kuki nkulaze posti omwana we bamusanze nga nengo yazirina bano bali mu kudiscussinga nabo bali mu hiyasete waliwo yalabye ku fayiro ya police okitegeera kati faba bagamba we have inside the facts on ground netweyongerayo Martin mu kumukuba yakuba enduulu for people to come at his rescue the neighbors ne batandika no kasuka amayinja okutaasa omwana ono ku busungu it explains lwaki amadinisa genju eyo mase kakati mwe abantu bali mu kudiscussinga ebintu minus looking at the surroundings. Amadinisa bagakubye era otulaba ebifaananyi by'ennyumba temuli madinisa nga gamenyese kitegeeza outside help yabadde jjo okuyamba Martin. It would call you to your normal senses nti kyokola kisusse. Now we look at what they call the actus reus. Actus reus kyekikolwa okawulidde Gerard action mu luzungu lwaki oyogera Latini the action of beating surrendering this man being vulnerable okitegeera tutunuulira wakubye mpaka omwana lwe yafudde then we need to look at the age bracket
muhumuza tukakasiza musasizi Habati tukakasiza nti alina emyaka gy'obukulu 40 mu bintu by'okulwana n'emyaka bagiraba bibanga bya bikonde tuli mu kutunuulira Zanero mbandi mu kutunuulira nti Namutebi Sumaya alina amaanyi agakukkakkanya okitegeera ku myaka emito gye ndiko ebbujje lino kyobola abantu bakoyesaamu eggaali ku myaka emiwere kwendi omusajja alina n'ebirevu nsobola okulwanisa ani yabadde asuubira Martin ku myaka 17 n'emyezi 3 gy'abadde alina mu nsi muno nti asobola okulwana omusajja ow'emyaka 40 masculinity bino byendi mu kunnyonnyola naye ssebo ku street okwo kuliko obukido nga kafo kamizo wataano kati nga tudde tutunuulira the experience and society mwe wakulira ono omwana abadde muyizi zino element zemba musasizinga tewali waawo nabannaye batiimu taata tuli kuki muli kuki ngezaako kulaga the gravity of an offense tutuuka tutya ne tugamba kati gwe wabadde mutemu bannayiba abagezezzaako Martin to make an alarm nti akuba enduulu he was subdued babadde bamusinze nga tebikyali bya mukono taata nayagala akakasa girewo ddala nayagala amalewo ekizibu kino okitegera the neighbors bo bagamba nti kuba mutu wakuba enduulu aba ayita buyambi kati ne tuddayo ne tutunuulira Martin ng'ayingira ewa taata ekisooka mu mateeka waliwo kye bagamba you were trespasser era abasinga tiimu taata egamba Martin yali mu nnyumba ya musajja gye yazimba ku maanyi ge n'aliramu n'omwana we Zanero we define what amounts to trespass okusaalimbira ku ttaka eritali liryo oba mu bintu ebitali bibyo Martin bamuwa access bamuwa license bamuwa permission okujja ne Christine when you invite someone you have given them permission to access you so abateesa nti trespass ekiro byebogerako balina okumanya kutono nnyo n'ebigambo bingi mu kamera bagambe kuba eyo ensonga ebadde nene nnyo ku kudifendinga taata nga tugamba omusajja yazimba ennyumba ye n'ateekamu abaana be kati gwogisulamu oliramu n'omwana we oba okoze trespass era nga yensonga mu defense Martin yamenye yayise mu ddinisa Martin yagguliddwa who gave Martin access to the house one of the people occupants of that house kitegeeza waba talina we yamenye nga yesimba bulaala n'ayingira ewuwo olina kutuuza mwana wo n'omugamba wano sikirizawo muntu buli alina okuyingira wano osooka kunkubira singa Christine yakomya Martin yeri ku kkubo we would not be discussing this you can tewaliwo osobola kubira Martin kuba mu mateeka tulina kye bayita license license okugeza olwale tuli ku Kevin Garden tuyinza okuba tetuli balayisinsi ne batukkiriza ne bagamba mujje mukwatirewo ebintu byammwe kasita mugulawo kyayi you cannot charge me for criminal trespass oba for trespass ng'ogambye mujje tunywerewo kyayi you cannot catch me oba you cannot apprehend me for trespass nga wano this is a public thing nditujja ne tulaba ne firimu ekiro it's open waliwo movie night okitegera abali mu public place toba mu trespass it is a public place okujjako ng'okoze omusango the other one is my home makaago agalimu abantu bo okitegeera Christine mwanawo Christine ayise mukwano gwe n'amuggulira pastor nga tewali Wawonera musango okusinziira byonna bye wakannyonnyola ndaba tiimu taata eggwerayo no bino tebiri mu tiimu bannange mbabulireko tuve mu kwogera ku bulamu bw'abantu oba ku nsonga z'abantu nga tubalaata tetusobola kutuula it is unfair unjust okutuula wano nga tukompeyaringa two scenes nga mugezaako okunenya omufu taba na musango ne woba ogaba ebibonerezo otuuka ddi ku kibonerezo ky'okutta who gave you the mantle nti gwosolosalawo nti kati gundi afenze endaba yange amanyidde nnyo taata singa yali anyiize mu mateeka gagamba weekubira enduulu ogenda ku LC1 ogenda mu banna abakyala ku baana abato n'abakyala yamweganya olwegana nga tetulabwangako naye ate waliwo we yamutwalayo we baatuukira mu first incident tetusobola gibeesingako nti omusajja ono yakulabulako
Evidence, Mumateka will rely on evidence, not hearsay, not speculations. Who alleges must prove. Criminal musango muneno gwa mada. Oshegera guli ku standard, it's beyond reasonable doubt. Tujjawo kubusabusa kwonna. Ne tugamba mu bamna Uganda milioni 48 musasizwa Ssemati. Olwokuba nti mada musango munene, we need to dissect it kyovola nkuyiseri yonna. Tetulina kulekayo kantu konna. Tunamalira sheno tujja kuba tutegedde. We need to sit down and understand. Martin yajjeewuwo n'omukwata n'omubuulirira n'atawulira n'okola ki. Mutwale wa n'abakyala kye kibalonza. Mutwale wa chairman akakiiko katuule kayite maama we. Mutwale wa defense. Okitegeera omudikiraling nti ono singa ddeewanga aba asaalimbye. Ekyokubiri we bigaana byonna criminal trespass musango gumanyikiddwa mu mateeka mutwale ku police of no reference. Ate gwe na ingredients zaago nti criminal trespass tewabeera wakuleese. Thank you. Naye kati omuntu wagamba jangu dadi taliiwo. Awo wonsange ewo siba mu criminal trespass. Zanero gwe mwennyini okikubye kya criminal trespass tekiriiwo. Omwana yali invited. Kakati omusango gwa mada we look at it beyond reasonable doubt. Tujjawo obusobozi bwonna obw'ekirala. Kyovala tukola postmortem report. Ne tugamba banange ekyaviiriddeko Martin Bukenyu okufa Miggo kukubwa. Omwana yali talina bulwadde bwa nsimbu. Ono omwana yali talina bulwadde bwa mutima. Omwana yali talina bulwadde bwa nsigo. Postmortem report rules out all those. Negamba mbabuulire. Namutebi Sumayya mulamu. Okusinzira buli kintu kye organization badde kisobola okumuta kyokka gye emiggo gino gy'emiggo gyokka. Ate baba bagimukubye nga byabadde ali ku at ease. Me and you know the impact. Nti omuntu yenna nga amaze okukola salute ne bw'omukonga bukanzi ku mugongo kuno asobola okuggwa. You get my point? Yeah. Kakati beyond reasonable doubt. Tewabaawo shortcut. Kakati police kyebayita investigations kino kyeyatandiseeko. It went on the scene of crime. Scene of crime we wabaziddwa omusango. It took pictures. Soko yazze, IO yazze, abasirikale abakikwatibwako. They took pictures. Martin yagudde atya. Martin yasangiddwa nga n'omusipi gwe musibe nga alina nanda we ya munda. Nga yebase nga yebakidde ku lubuto lwe. Ng'emikono gye migolole. Mumanye kitegeeza omuntu okufanga emikono migolole. Nale nawuliddeko awadde bagamba nti bamusiba n'emiguwa. Kati those are speculations. Buli muntu ali ku TikTok ayagala emboozi yeetambule. Okitegeera people lack research. People are failing to consult investigating officer ali mu file eno because he can asobola okuwako ku information yentono kaseba te compromising ki file. Notumala we bamaze okubawo ne bagenda batuto might postmortem. It declared ekya Ssemati Miggo. Mwabasubira ati Martin yabaddeko ebitambo biki byonna njagala obbakakasa nti ekiwandiiko nga kiva mu bakugu. Kyakawangamudde Martin yafudde Miggo. Kati we can discuss the intensity and the gravity of a Miggo. Miggo emeka. Kati ebintu byonna byommenyedde wa. Biraga omukulu ye Musaasizi? Musaasizi Herbert. Musaasizi yatemola. Osose n'ogamba emyaka kikulu. Olina emyaka 42 okuba wa 17 n'emyezi egigwamu. Kitegeeza in any normal reasoning there is no way this kid would overpower you. Tugambye defilement oli otyo omwana wa muno bakugambye child to child sex. Because Martin allegedly ali ku 17 n'emyezi emeka. Defilement never. Ebera ruled out. Ne tugenda mu trespass gye twasinze okuyimirirako nti ennyumba emenye okuzimba. Okawanga mudde the trespass ekola senga it was forced entry. But once invited it ceases. You have a license. Oba ofunye permission okujjawo. Ne tutunulira ekikolwa kya taata okudduka okuva Matugga mpaka Taata wakoledde omusango Matugga. Wagumaze bakukwatidde eggulu. It means tosobola gamba kyabadde accidental. Omuntu akoze accident alina byakola ng'otwala omwana mu ddwaliro okugezako taasa obulamu. Ne wafuna kiwero n'otandika omuzza. Gwe wayiseewo buyisi. Ebyo byonna byemba nnyonnyodde. Kakati abagamba nti agenda ku Manisirota. Awe mbadde nzija saagala ogende wantu. Kati waliwo abagambye
okusinzira ku bino byonna naye byonna nomaze obikuba nti bikyamu bitrespass tikati bagenda gamba okulekanga state munafu nnyo omuntu ono teyakoze madda agenda ku manisiro tebaya myaka emeka manisiro just bali reducingamu emisango bajjako emyaka mitono wayinza okuba waliwo ekinyusi ebiseera ebisinga ekijja omusango ku madda ne kifuuka manisirota kwe kubanga yabadde talina intention yetta ng'okugezaako okutaasa wadde omuntu omukubi naye ono yakubye bamukwatidde eggulu the act of mukwatira ggulu you people you don't know the gravity of that senga wabadde tugamba manisirota wandituddawo ekyalo ne kikusanga ng'ogezaako okuzza omuntu engulu tibanange ekizibu kinsanze bannange enzuuno tukoze tutya omwana afa bannayo omwana agenda omwana nsirituseeko ate tokikola n'ogamba ojja akitinga kuba nako bakapimba you can act it out if you are good at it but still state abagenda kuweeyinga your acting skills tuba tugenda ziteeka kuki ku miizaani so manisirota nayo teriyo manisirota temukwata bannange manisirota bajja omusango ku madda ebanga homicide ne tugukakkanya ne tugamba kibuzeemu ekituufu waliwo omufu n'ekikolwa kikyamu naye bannange omuntu ono teyavudde wuwe kujja kutta nga bw'olaba kanyamunyu ndi kamunyamunyu yalina bebi we bali mulaavu bamazeeyo manyi omusajja abeera n'omukazi gwayagala aba is the most powerful person there n'okulaga ensaawo yonna nti yagitwala okitegera baze ku shopping ate ono abayimiriza bamutunuliranga bamusasula emitwalo 15 agamba what are you saying tolaba nti nsitudde nawulirako omusajja omugagge yakola testimony muyagula ebbaala namba lwakukebera girlfriend we nga mukebera bubi nagamba wano kansasulewo njiguze ngobe bouncer thank you omuntu wabeera n'omuntu gwayagala motivation yamuleeta okukola negamba naye yendekenzi omanyi gwobeera n'omuntu gw'oyagala omusajja it is in their nature balina okukakasa alina okulaga nti nze superman wo kati kanyamunyu yalinga mu kiseera ekyo ye superman tokwata ku bebi naawe n'amukuba eki essasi obusambi abaana bayita nabwo kati ne babitunira negamba baali banyweddemu baali bakyakala yalina ekyana kimalayo ate ono asikali ateekawo embeera omwana n'akola ogwa protection ogambye ono teyazze kutta tugalako okudda ku manisirota kyokka sitole eziriwo ziraga taata si muntu wakuba waka njagala tudde ku parenting kati taata mbu abadde tabeeranga waka era nga kirowoozebwa nti waliwo omu eyamukubidde essimu n'agamba omwana oli gwe wakwata luli yakomyewo n'ava eggulu ngazze kumaliriza kati olaba patanize nakuwadde nti omusango tugubalanga tonnaguzza ebibaawo nga tonnaguzza someone yakubidde akubuuse to tip you off amagezi go ne gakutegeka yajja yeetegese mufoti okujja ne poliisi mukwata omuntu ewaka wajja wekka kati tuddeyo bwe banagenda mufolo naye bakutwala endi mwamigunda sookugamba nero ndabiriraako ewange senga wabaawo ekintu ontemyeko kakati wakola ki namukubira nti owo waliyo omuntu okimanyi nti olina eddembe oluvannyuma lw'eddembe eryo asaliba teririnyirya lya mulala these are facts by the way you people I'm not making stories etegeza ne Kalaba waba alina ku misinde yeeyongereyo essaawa zino singa tuba tutudde wano n'engwa n'enfa buli ali wano alina okukola statement ku poliisi nvunaanyizibwa obulamu bwange buvunaanyizibwa ku ggwe nange nvunaanyizibwa ku ggwe ndi mu proximity yo awo nga CCTV kamera zivaayo kamera eno nayo ekutte Namutebi yabadde atudde atya nti yabadde atudde bw'ati zanero alina we yamukoneddeko bazze batya yabadde asibye oba kisibo kye kyamuyiseemu naye byonna bwennyonnyola oli munda osooka kola statement kakati oyo yakubye essimu asobola okuba ng'ono yamulekawo n'amugamba wekajjanga ng'onkubira nja kkalagako kakati ono yakubye essimu ng'amanyi ekigenda okubaawo mu criminal waliwo ebintu waliwo abantu 3 naye tebamanyi nti baba bakoze emisango tulina gwe bayita aseesa agukumamu aseesa ayambako aseesa adde manya aseesaamu ne tuba ne Eyatta kiringa okuba nga nzibye essimu yo n'enfuluma wali n'enfuna wa booda ng'okuba enduulu oli bannange omukazi tomutwala bye essimu yange oli n'agirinyira ddala abavuga zigeetaawe natambulanga naawe nze ndi mugezi just nyambako bano bannaffe okitegeera naye abazizza omusango Eyatta aseesa bonna misango kyava kukwata n'essimu enzibe ku dduuka ng'ogitunda ne basikala yini yonna paka kuwagisuubula thank you
etegeeza ne musango gwa manti ni guno omusajja ne gye yabadde yeekwese asobola okuba nga yaseesa eyamututte singa aba yalinnya emmotoka nga yakiyabuyonjo ng'oli amulabye oba n'amugamba mani ndabika nzizizza omusango aba afuuse Eyatta gwe wanzigye ku crime scene. Omuwala eyafiira ku bbaala eri bonna ne babakwata abamukima ekiro. Those are parties to a crime. Kandi nno kajja kangu ng'ogamba olina obusungu ogenda kakasa katulira gye tuli. Kakati bwe tuddayo nga tulinga abagezaako okufundikira omusajja ono tetunnafundikira. No. Tutandika butambi. Okay. Kakati investigations ziba zirina kululinga out bino. Ekisooka nti mbati nteyabadde na bulwadde bulala. We need a medical report okuva eri omusawo. Naye kati abantu abalina alusa abo we naawamu ninamu kaalusa oba kale nina bisainasi eziwonkuba nga bagamba sainasi zanzise. Olaba postmortem report it rules out everything. Singa omusayi gugenda mu bwongo bwange tebasobola kudikira yalinga nti omutima gwaganye ekkuba. Singa nfa kibwatukira era bakugiraga nti ebitundu bye byonna byabadde biramu naye yabadde ne stress. Postmortem report kyekola ekakasa ekyakuse ne bakakasa nawawe kiyinza okuba nga kyavudde nti omusayi guli mu bwongo naye tegwetutteyo wamukubye cupa ku mutwe. Nti there is a clot. Clot eno engeri gyerimu eriko ekizimbo. It was a hit. Chovola mama bamanyi okugamba he was hit with a hard substance. Thank you. They are describing ne banoonya tool eyo mu movies. Kakati kye tulina okukola wano musaasiza ebimu kusobola kumutaasa kufuna a lethal lawyer, kufuna a private team ekola investigation eziri thara. Ne bajja ne babeera ne kye bayita omanye abantu abasinga mu criminal matters mu Uganda ekisibya abantu bayira kino ekintu bujjo njagala okyogera kankisizeewo wano ekisibya bannayuganda abasinga mufuna abalooya ne bajja ne bakola comparison ne file state gy'abayina. Omusango gusinga we need to share notes. Nti Zanero state yagambye bino bye banoonyereza teeka mu ssente nawe private investigator wo ayina license aleta agambe nedda you didn't see this angle ne tubeera mu kooti nga tulina bifaananyi polisi bye yakubye naye nga polisi esobola okukola ensobi nga mu nyumba mwabaddemu omuntu omulala mu siiringi nga tebaamulabye. Okitegera private investigator akuyambako setting okuzzaayo omusango n'aguzimba. Counsel byonna byonnyonnyodde biraga omusajja ku madda tavaako. Okuleka nga Katonda akoze oba atya katudde mu parenting kuba kati emisango gy'abantu bangi. Maama waliwo abamugamba omwana kale tannaweze 18 kitegeeza tumale musaasizi naye abadde muzadde. Musaasizi, now we define the roles and the duties of a parent. Whether you are single or not. Toshegera. Essomero omwana Christine gye yeetwala ne yeewandiisa edi teacher yavuddeyo n'agamba nze siraba muzadde wa mulagajja avunga oyo. Okitegeera omuzadde oyo saamulabako omwana yajja ne yeewandiisa ku ssomero. Bino bye bagamba I did some bit of research. Ne bagamba omwana teyasomako wadde ennaku eziwera omwezi nga mwezi asomamu gumu talina banka siripu yonna. You get my point? So Musaasizi seems he was absent. He has been an absent father. He cannot play that card that he was a protecting father. Ekyo ate nabyo tebijja ku sitandi wetuba mu kooti. Bino byaffe eno your character only comes in question singa ogiteeka on stand. N'otandika okunnyonnyola nze mundaba nze Namutebi Sumaya ndi munnamateeka nga manyi era nze gwe mulaba nnina empisa ennungi nsaala eswala 5. Kakati nze akireese ndaga kooti nti ndi mulungi. Kakati gw'obeera lawyer to counter that ng'ogamba Namutebi tuyogera bitono baakulyako wali mu bbaala nga nkulaba. Does that amount to good character? Etegeeza bana bagamba taata ng'omuzadde owulira obusungu ng'ofaayo nnyo ku mwana omanyi kitwala okukuza omwana. Tebiriimu omufayo ebigenda kulabikira. Kale ne weba taata abyeyogeddeko nti ekyamukozesa busungu. Evidence eraga nti is not what he claims to be. Nga tuleeta teacher, head teacher ng'agamba sikulaba nga ko towandiisa nga mwana ano ku ssomero nga bannayibba abavaayo. Did you get
kasito playing card nti ekyankozeseza luno ntadde mu njinji nnyo mu mwana wange okutuuka wano nga tuleeta facts to counter that. Otaddemu ki nga n'omwana yeesabira essomero, n'atambula otaddemu ki nga headmaster agamba omwana mu mwezi ng'asoma gumu talina wadde bank slip, okifunye otaddemu ki nga amasimu go gonna tubadde nga tugakuba nga bagamba not registered on the network. Okifunye. So mukulu musaasizi ababadde bagamba omanyi nze gwe waŋŋaanye okuwozesa bannaffe aba social journalism n'ate nze mbafaako nnyo. Abadde bagamba nti omuzadde kiteekinga too much to make my daughter Namutebi who she is. So bw'okola ekintu ekinga ekyo sobola okusnapping obwongo n'enkola ekikyamu. Taata does not lie in that character. Do you qualify to be a good parent? According to what the head teacher says, the man does not the qualify. neighbors. N'omwana okubanga omwana we yakoze that statement ngeri ku file. You get my point? Ng'omwana ne maama we is an absent mother yagenda kunoonya ssente. Gwe yasigalawo kuba omwana avunanyizibwa ku bantu babiri. Maama yalaba ng'oli kisajjasajja. Ye n'agenda anoonye. Gwe n'ogenda eggulu. Nani naye yagenda ggulu kunoonya. Baanoonyeza wanjawulo. A parent kye bayita omuzadde, you must be there. You must guide, you must groom, you must counsel, okakkanya omwana wo. Omwana oyo mu myaka 16 gy'alimu yeetaaga abazadde. That is a crucial stage. Adolescence. That is adolescence. Oshegera era nze mbabuulireko mwe abali kweyo sides kati ne tukijja mu by'okuba professional ne kidda mu budde bwa maama. Nze olize musasi singa namuyedde ebinnyo. Awo nga nkukwata assault. Mbabuulire nze bagenda kusiba babiri. Kirungi tetuli mu kooti wano tuli kuli wano tuli tuvuddeyo eri mateeka abamateeka mukkakkanye kati amateeka tugamaze kati tuzeeno mu by'obuntu maama. Nze ennyumba ngikumako omuliro mwenda ne mufa kifamire nekitu kitamalumu ne bansiba kati onzitira otya omwana bw'ati kubanga abamu babadde bagamba omulenzi ono ayolesezza ejjoogo nga woogambye embu taata ono omuwala abadde absenti ne maama wa Martin kigambibwa naye abadde omwana amuleka ati kati zanero ne tudda mu kye bayita obuntu tudde mu moral setup. Omuzadde yenna ng'olina omwana ow'emyaka 16 nagiyitamu. It is when we mess up most. It is ng'oli mu myaka 16 mpaka 25 I assure you're going to mess up. Whether you like it or not. Tutuuka ng'omubiri gwaffe tetumanyire bwe bagufuga. Oba otandikiriza akasagazi. Buli kimu kiba kipya. Okitegera nze nakeera ku makyanga nnina ebintu bimmezeeko nengenda n'ensooka ne ngamba maama kizibu kigudde. Ebintu kidde buzibu bugudde. Mukasoko yagamba jjajjaawe bikibino. This is the reaction. Yali ndomo. Nze mama wange wallahi even if you put her on camera. Agenda kugamba that day happened. Tena mukasa yaja n'agamba alina ebimuzimbye mu kifuba tabitegeera. Yes. N'atandika okuntuuza nanga nga tugende ewa ssenga. Oshegera ne bampa basics. Ne bangaba kakati we tulaga wagenda kubaawo n'ennaku mu mwezi nga bino bituukawo. Ojja kukirabo bomulanga olowooza ogwamu omusa. Era nze nali mu kirasi neekomaawo. I remember I was in senior 1. Aliwo omwana yagenda mu periods. Thank you. Like omusayi ne gukulukuta ne gugenda ku fulo kwonna we kuti kati bambi omwana oyo. The things we are discussing nti kiswaza. Like abaana baleekaana naye waliwo senior woman eyaleeta leesu. N'amusiba n'amugamba jangu tugende. Okitegera. Kyokka ffenna twali bato mu senior 1 oba tomanyi na bya MP ebyo oba tobitegeera. Kakati Zanero olaba twogedde ne tukwatagana awo. Tuddayo ne tugamba nti omwana ng'ali mu adolescence stage ye. Omwana ng'ali mu myaka gye bayita kavubuka mpaga. Tumukuŋŋaanya tutya. Omwana omulenzi abaako byayitamu. Oshegera omwana omulenzi akeera ng'ali ku salute naye yo salute fa abalenzi kuva buto tutandikirawo ne bitandika omuluma nga tamanyi akikozesa eki mpozi zaawe n'atandika kati bw'atandika obwongo bwe n'atandika okusaaji nga tuli mu nsi ya simu n'atandika onnyiga masturbation aba atandise olwo kasitaanyiga n'aririizinga. You people, I'm discussing these things because it's in stages in the same. Lwe wayogera ku kantu k'okugyamu embuto nga nako kanfuukira ekyambiko. Now, omwana ono akaha angola yini. No, abaana bajjamu embuto nga bakozesa hanga. These things nze ebintu byenjogera abantu babimanyi. Babimanyi naye tebaagala biwulira bye babyogera ng'agamba naye counsel. That means I don't look like a crown. Ngenda basanyusa.
I love your character. No, I tell you what it is. Nti omwana omulenzi atandika nga tamanyi n'alirizinga nti omwana we bawo biveeyo nafuna ebizigo n'atandika okubimenyaamenya naga kati kino kikola n'osanga omwana mufaliso ku ssomero nga gulimu ekituli bwe kiti ng'ekiro saawa 8 alina okwesulika. You get my point? Nti egyo emyaka gibaawo. There is a certain age nga tulina otula n'omulenzi. Asanyuse nnyo tumwogerako. Yabikola ku ssomero. Kyekikuleetera essanyu. Is only better nti kati alina byagenze alaba. Is advanced nti kati akwa n'omuntu n'amuteeka wa mutadde. Waliwo kye bayita coupling. Coupling. Kyobulaba omuzadde ono omuzadde background yasomako. Kuba wotira omwana wali wagamba child to child sex. Bili nabadde kugamba nti walingayo disciplinary committee senior woman mu ssomero. Why did this man think nti omwana we angel? Nga n'abazadde balaba omuvubuka we mu myaka egyo nga talina kye yeekolera oyinza okugamba omwana endiga yamutomera. Zanero amazima gali nti buli muzadde yenna alina omwana omuwala atya olw'omwana we. They fear for the unknown. Abazadde naddala mu African setting, they are not at that point where they are open. Nti akuyita akutuuza gambe summa bagenda, someone is going to tap on you. And this is how you should do. This is how you react. Edda abantu nga balina amaalo ng'omuwala we bamukwanako bwe bati ng'avuma ekyalo kubula ekikolo kisulika. We have passed that era. Ali nsamba omupiira aliwo ekisajja kyangamba kana akapapula katwalira oli omuwala. Okitegera? Omuwala seyansika akatwena asooka akola kati nze bampadde akapapula nkakuleetere simanyi na kirimu. Kati ekikufuula abantu abo babikola ng'ebyo bayitha. Ekikufuula omuzadde preparing yourself for the unknown. Ti omwana wange ng'alina emyaka 12 ntandika okubaako byemdisclosinga. Olaba mugamba abaana okusika. Lwaki temugamba abaana nti bagenda bakwana? Abaana bagenda beebakako. But gamba omwana wo, this act is sweet and needed, called for at the right age and the right time. At this time, omulenzi siba agagambyeko, we can zone him out. Nafuka mukwano gwo. See him as a brother. Mulabe nga Reverend yakusabisa. Naye ate nekyewunyisa, at that age, most of the times tukoma kukwogera. Yes, abaana babeera yeeyo nga bali mu kusimukinga. Abaana babeera nga mu prep. Nga just mulimu abalenzi nga atuuse mu myaka 14 naye nga tamayina na watuufu wayina kutuukira. You get my banaki. Ebigambo nabyo oyina bingi. Ndeka ntangwe. Kati profession yange yo nogikutola gwe watandise ebintu ebyo gwe wabitandika wano buli wekola show naawe balina obuntu bwe basalaasala kambi jemu kakati tusigale ku musango gwaffe kati mama Martin kuba we want to say mama Martin is an angel. Mama Martin for what it's worth mu bifaananyi ebitambula mama Martin alina ebintu ebimuqualifying as a good mother. Ate mama Martin nkusaba seek justice for your son. Oyo mwana si nkoko nti bagisaddaaka ne tugirya. Omwoyo gwa Martin tegulina kufiirirwa kintu kyonna. Mama Martin yimirirawo, genda mu bitongole gyebiri. Justice Center bawoleza bwereere oba toyina ssente. Genda mu FIDA ebitongole ebiranirira abaana gyebiri. Mama Martin ebifaananyi ebitambula ku Martin byonna ali mu uniform. Muyizi. Ekitegeera ne school ekkiriza yatuula n'ebibuuzo byage abadde agenda mu 6. Kitegeeza mama Martin asobola okugamba me good parent. Tuli wamu. Mama Martin amanyiddwa ku ssomero. Habert teryamumanyi. Mama Martin abadde akola ne mutabani we ku dduuka. Buli holiday. Abaana be basatu bonna atambula nabo. Ngaba mama abasinga kati we bakola. Okitegeera naye ng'omwana eyo tu waliwo muzeewo wakunoonya embooko neevuga ng'omaze olunaku toli waka. Ffe mbabulire omuzadde abazadde bakwaffe twakusibwa abantu nga bagumu. Zanero omuzadde yakuteganga nga bwakutuma n'ofuluma ekikomera. Omutima gumubeera waweeru ku dduuka. Nze bantumako ennyama n'engireeta nga y'abagenyi. Nasimbula ssaawa 2 ogenda ogireeta. Nenzira ssaawa 2 ez'ekiro. Nga ndi nayo mu kaveera. Oli mu lugendo. Nga ndi nayo mu kaveera ewunya oluwunya bwe ruti. N'egira n'engiteekawo. Naye nga wagireese. Omukadde anzala n'azinga bw'ati emikono nga ntuuse nga baalidde dda ne booza ebintu nze ntuuse n'ennyama. Naye nangamba kulikayo. Kulikayo. Ndowooza owakoze lufula.
I can relate. You get my point. Waliwo ebintu bye bakugamba okukole waka ne bukuzibako nga totegedde. Naye nga nawe tekibadde mu bwongo bwo bakugelekedde emirimu. Naye yantunulira bwati tankube takola ki ennyama ngeri mukavere ewunya. Najugula ku makya ne neeyongera nayo. Okitegera kati bwe natuuka obwongo budda ngamba nabadde netuwolekera ne ndimuleetera. Singa yali muzadde atategekeddwa asobola okubajjamu oluggi. Amanyi muzeeyi wange katale retired but yali head teacher nasimbula genda kusamba mupiira nga nina enviiri zange nnomo ng'ez'abantu abalala naye nakuba amagolo ne gawera nadda n'agamba kati yanguza oli mukazi oba oli musajja ate kino kyatandise ddi okitegeera awo ne baŋŋamba kati ewajjajjaawo jjajja yamala ebizibu genda ewajjajjaawo okuva olwo siddanga yokka nze natula sini yaffe gye nakolera abe nasona basobola okijulira nazuukuka nga nategese yunifoomu yange nga sigiraba nengenda kuboya nenzijjayo essaati nayambala essaati ng'eriko erinnya omuvuka baali bamuyita mukiibi zaidi nga ndi mu kibuuzo nvigireeta nantuukako bwati mukiibi zaidi nga nze wendi mpandiika pepa okitegera nga adolosense ebyo byetukola we did things senior 3 senior 4 mama Martin abamunenya at least ye waliwo evidence eziraga she is a good parent. Mwana abadde mu ssomero video za uniform headmaster acknowledges omwana yatudde agenda na form 6 mu abadala. Tosobola kugamba nti Martin omuzadde tasobola sibira omwana omutane yeetaaya omwana omugamba kati fe baatugamba ne tuguma batuteekewa olalero ninabi ebimu ku byambuzaawo nga tuli mu kalulu nali nkasuka mama nangamba nkulayirira nga ndya Katonda nze sijja kujja ku bbeiro kakasa nti bw'okola nabwo obuntu bajja kujja ndotunula muzannero omulamuzi anagamba atya ate nze muzadde wange kyemmumanyika ali litho wakugamba tajja kulinnya tagenda kujja bibanga ebyokusaka naye aba akyogedde naye ngamba kanninyemu era nga kasa mujulira mumaze emyezi nga siri nga nkuuma sizoni egwe kati ke yawedde tukwataganye. So all in all nga tumaliriza there is no way yoyinza justifying to take someone's life. There is no way. And then ekirala abazadde abasigaddewo ku lw'omwana ono omuwala Christine. Guys, you people omuntu nga abadde close to you oyo mwana psychologically she's not okay. Ne statement ze bamugjeeko legally singa bafuna lawyer omulungi basobola ogikuba neva ku file because she's not mentally ready to analyze this. In whatever form. What I would suggest kuba sobola n'ebitongole bya government mwe ebyefuula nti mufaayo ku baana ku mbeera y'abaana ne ku maka mugende mukime Christine ave mu bazadde be musokwa mufuneko we muteeka rehabilitate ha abazadde era tebaliwo oli ali ku kye no omwana wa government abantu babeera kuno kuno nga batukubira emidomo nti nze ku galo child sivaawo mugende mukime Christine tekibe kizibu socially omuntu okwassociatinga n'omuntu gwe bayinza kuba kati gwe oyogedde ebyamateeka naye omanyi endowooza z'abameka abagamba kati omuzimu gw'omugenzi gumutambulirako no andi kati tugamba abendiga singa owenga byabasse mummwe mugamba mutyanga munga tumuliisa embudiga 100 okuzzaawo guno omusaayi musonyiwigane. Social media in-laws journalists analysts mwenna aba tiimu ndowooza mukifunye okuva mu professional ndese munnamateeka kuba kati ensonga kezatuuse ku poliisi abadde n'akalowoozo ko tebikyakola katugenda kulaba ku fayiro nga zitambula fayiro egenda tutambula lwakuba kirungi kya media ya Uganda kati kemukiwerekeddeko ne mukituusaawo mugenda kukwata ebirala tulina okukima ebirala newetobireka naye tujja kugoberera nnyo tukakase ddala Counsel bye yagambye byebyo oba omusajja agenda kuvayo agambe kuba buli omu olina kaliko ogambya criminal trespass oba trespass abasajja abadde bakayimiriddeko nnyo naye bw'okannyonnyodde nti this was not a break in, it was an invite from someone who stays within the house nemmanya nti kati kaweddemu kale wetobadde
ne Counsel Namutebi tujja kuba tumuleeta ku nsonga za mateeka abayinza okwetaaga obayamba ku mateeka tubawe pozi tewakkiriza kulanga naye namba y'essimu gigaba abantu bayinza okubeera eyo nga 0759 36 1074 benjogedde ne mbanyigiriza munsonyiwe naye nze ainomale nkuwa paati y'amateeka gwe kyoyo wakanya ku byenjogedde ng'obikkula etteeka ng'otunuulira trespass eyimirirawo etya bwenjogedde ku mufu ng'ogenda obikkulawo akola atya ebyo bikoma ku taata ne maama matopuuti kyeki byonna ng'obiteekamu emisango gye mmenyeko ng'osomamu bw'oddamu okunkubira nkakasa tugenda kubeera on the same page otherwise mbaagaliza ekisibo ekirungi ndi muzukulu wa Gabunga Counsel Namutebi